Jagendo mantalire ku mataka wana amataka galiko ebyapa bisatu. Every day we are cancelling titles on titles. Ngatona gula takagendo okole search ku ministry ukebere takaliri manyachi tosasulanga sente kutaka nga tomaze kebera. Abantu bamasikale dinga nebyapa ebifu every day. Ejo nabadde jinja mu basiramu. Yesterday twabadde jinja. Waliwo abasiramu banambuza bambi cemetery. Twabaddeyo ne minister ne tubaddize ettaka lyabwe. Sawa mwenda have a meeting. Sekitu ekyo mukitegeere. Ba RDC nyongero bakubira omulanga. Security companies tezikuma mataka galiko nkayana. Tetwagala kulaba security company ku ttaka lyonna likayanibwa. Koti yegabe ettaka ne ministry. Si mundu. Ekyokubiri era ba RDC bambi mutuyambe. Tewaba deploying amaje ku ttaka lyonna. Ekyo president yakigaana. Polisi yekuma amataka. Noyinuzanga amaje. So nobody should deploy army ku mataka ago. Chokwe owekibanja tagobwa. Article 237 of the Constitution. Egamba ekibanja kicho. Omuntu ina amalalo ku kibanja kyo omazeeko emyaka 3. Oyinako ennyumba yo kubadde ng'ate owekyapa jjagama mbu weegule nga weegula biki. Ate ku kibanja ekyo kwe weegula. Nga Constitution egate ekibanja kikyo. Mulike nammwe kubabba. Owekibanja ebyekyapa tebimukwatako. President yagamba mwenna abayina ebyapa ebirika abantu mugende mu government baba compensating nete mugobako bantu ku ttaka. The directive za president clearly written. Uwobo oyina ettaka nga kuliko abantu bayinako amayumba gaabwe bayinako ebijja baluddeko bamazeko emyaka 12 n'okwambuka genda wali mu government ojje bakukompasate togobako n'omu era baladisite mukkiriza evictions. Bandopedde akakiiko ka General Chams. Akakiiko ka General Chams Abannayuganda bangi muntuukiridde. Nga temuli basanyufu n'engeri akakiiko ka General Chams State House Land Task Force gye kakuttemu emirimu. Ekyo kigenda kutereezebwa. Twalina meeting ku ministry. Yalimu General Chams mwennyini, yalimu Honorable Minister, yalimu Anti-Corruption akakiiko ka General Soka, yalimu side n'abalala bangi. So that to harmonizinga enkola yako. Kwaba muzene mungamba mbubakozesa akakiiko ka General Chams mbu abakalimu mbu bayina ebintu bye bakola ebitali bituufu ebiri mu kunoonyerezebwako. So ekyo tukibeetondera kubanga ogwasooka president yakajjawo mu meeting president mwe yakaddiza yagamba kali wansi wa minister na ministry. Akakiiko ka General Chams kali wansi wa Ministry of Lands. Tekakola independently. So bye bintu ebimu bye twagala okutereezaamu. Era ye meeting egenda okubeerayo ku ssaawa 9 leero. Je n'omu yagiyise tuharmonizinga ekintu ekyo. Akakiiko ko kajja kuyiibwa kubanga abakalimu tetubaveetingangako. Ministry yeyino baveetinga. Bange waliwo omuvubuka bamuyita Lukundo ali mu kakiiko ako mu kulyenguza akutte kisooka. Kati akakiiko ako kayina amagye. President lwaki yawa akakiiko ako amagye bwe tugenda ku ttaka ne tusanga kamagye akakakiiko kigayina okugajja kuba amagye ge ga disarming amagye waddewo abakozesa security agencies okubba amataka. So president nagati okay kamba wa amagye nenga General Chams yagafuga to disarming amagye gano. That's why they have that army. Buli operation yonna gye bayina okukola akakakiiko minister ayina okukkiriza. They cannot go into the field without the authorization of the Minister of Lands. Yelecho president yali Pacific. So ketubiterezeemu naye nga abantu ukiridde ensonga zammwe nazitwala ddeewo omukulu nga mwemulugunya akakiiko ka General Chams. And nze General Chams muntu mulungi. I respect him. Ayina bingi byakoledde eggwanga naye waliwo abaakayingirira abakozi
abayina okuvaamu so ekyo tukibeetondera abantu bawano ba nabbingo we bakuba amayumba twagendawo ne minisita n'agamba abantu bano badde ku ttaka kyatwewuunyisa ate akakiiko ka General Lukyamuzi nga kagenze kakoze kakubye n'ebintu by'abantu abantu abo ne bantuukirira ne mbakwata ne mbatwala ew'omukulu ne tula mu meeting maama atwala ba RDC bonna poliisi y'ekitundu ne bani abantu abo badde ku ttaka eryo kwabe bannyiniri abatuufu so ekyo tekigenda kuddamu kubaawo so byetulaba nti naye nga abantu tubeetondera I know there are people nange kenyini nina abantu bemanyi waliwo investor yava Boston ngaze ku investinga sente wano alumiriza nti abamu kubakola mu kakiiko ka General Lukyamuzi bamubbako sente ate ne bamaliza nga n'ettaka lye balibbi wano recently commissioner waffe ku ministry awo bamuyita kyokka nga commissioner ayina ebyapa bituufu akakiiko ka General Lukyamuzi kamuyita ne kamugamba can you imagine a commissioner of lands a person to level of a commissioner is a junior bwemba ku ministry commissioner ne waba ayita mu lukubo nzira wabbali akakiiko ka General Lukyamuzi kamuyita ne kamugamba wabbye ettaka biki nga actually ekyapa kye bagamba ministry yakisazaamu dda the commissioner and registration called the meeting ne basazaamu ekyapa ekyo that title was cancelled kati ono commissioner yayina ekyapa ekituufu the other guy who had the title which is cancelled akakiiko kagamba mbw ate ye mutuufu can you imagine ne bakwata ne bayita abamawulire ne bakwata ebifaananyi bya commissioner ne babiteeka ku mawulire nga bagamba mbu yabbye ettaka which is not true commissioner tanabba ku ttaka ebyapa byalina biri genuine waliwo public hearing ku ministry because before they cancel title bayita both parties ne bateekawo public hearing the other guy's council was cancelled title kyatumala enviiri ku mutwe so byebimu akakiiko ako bye kalina ottereezaamu era nze ezimu ku commandments ze nawa mu meeting General Lukyamuzi addire ddala ku ministry eri aveeyo tugobemu bano abaana babadde bagala okusuula akakiiko kale tulina ng'egye tuddewo wa president ate gwakubiri kumugaa nti ogwasooka akakiiko baali bakagjeewo kati bakakomezaawo era katandisa emivuyo gye gimu egyali gikagjesezaawo we can't accept that temusuula president nammwe nga tulaba anti nze nja baloopa ate temumanyi naye mu gavumenti awo abantu temunjagala lwa ŋŋambo bonza atwala eŋŋambo mu bakulu of course I report you nze nina kyesoogera ate ekisooka nze bano aba gavumenti bampulya kwa nze bamanya I don't have an interest nze tojasula gavumenti eno nga ndaba so we shall clean up those are part of the things I do.